batandise leero okusoma abaana naye kyemanyi kiri kimu nti mbakubiriza bonna abeesimbawo mu byobufuzi aba yasoma kati omuntu bwagayalira okusoma aba agayalidde ebiseera bye eby'omu maaso so ate n'ekyokubiri abazadde bonna mu ggwanga tolina kyosobola kuwa mwana okujjako omusomesa abaana b'abanaku basoma abaana b'abagagga nga bali kulya nkoko ne bawunzika nga abaana b'abanaku baguze amataka g'abaana b'abagagga era bwe weetegereza abalina amataka abagagga baali baana b'abaavu naye bye baguze babiguze ku baana b'abaali abagagga so mbakuutira kusoma n'abazadde kusomesa baana tuze abaana ku masomero muze abaana ku masomero basome batandike ng'obudde bukyali n'ekyokubiri baliise bulungi abaana omwana alidde obulungi ayiga bulungi n'olwekyo tufeeyo nnyo kulabirira abaana basobole okusoma obulungi. Sookera ddala okuwa abazadde nga bwe ndi omukulembeze mu Nakifuma Naggalama Town Council kye tusookera ddala twagala abazadde okulaba nti nomuzza abaana ku masomero. Abaana mu Nakifuma bangi abayonooneka nga bagenda mu katale nga babeera ku nguudo olw'abazadde okubalagajjalira. Naye mbasaba abazadde mwena bassebo ne bannyabo mutwale obuvunaanyizibwa okusoma kwatandise olunaku olwaleero abaana mubaze ku ssomero. Ate era nga nze bwe mbadde nga nkola nti nfubyeko okulaba nga nnwana ku baana abamu abeetaaga obuyambi abamu tubajjenga ku katale nga tubafunira ku masomero amalala mwe bagenda ne basoma. Mbasaba mutwale abaana aweetaaga obuyambi bajje bantuukirire. Nkubiriza abaana bonna babeere nga bajjumbira okubeera nga badda ku masomero. Awo omwana yenna gwe tunaasanga mu katale ng'ataayaaya tujja mukwata omwana we tumala omukwata muzadde we bw'ajja yalina otubula ensonga lwaki omwana tanagenda ku ssomero. Njagala mbeera omukulembeze ayimirira ku nsonga sigenda kubeera mukulembeze alaba nga abaana baffe boonooneka kubanga omwana bw'ayonooneka n'eggwanga libeera lijja kwonooneka. Wakikulu nnyo ekyala kimpadde okutwala ebintu by'abantu okukungula bye bataasiga tusigenda kutemera muntu ku liiso nsaba tukolera wamu nga ttiimu kuba security temanyi kkala temanyi bibiina kikulu kyabyonna kuba nti tubalamu tusobola okukola era omulamu yakola. Nsiiba anyogera lunye nti fe okusoma kwaffe kwali kuba mavi bakadde baffe baafuula headmaster ne badirector b'amasomero mikwano gyabwe wakati nga ssente zibuze tulina okukola amagezi gembasire n'entana gyensibirira abazadde tutuula na mwana waka wazira genda fiza kibanja mpola olwoya lwa munyindo tulina lwejja fekka nze abangenda batuteyo naye nga sasulako kwota bitundu noyegayirira so tuyinza okukola payment plan. Kyembagamba kyekinti bwofuna akasente muwulire oba osasula miliyoni teekayo 2 oba 10 ogenda otuuka ttaamu etandikira nga reducinze badeni ya fees so nkowoola badirector b'amasomero nti ssente buli omu waali walabira enjuba naki n'omwezi tugerere ekisa abaana baffe bakole ki basome lwaki tunakwagala reports naye nga abaana bakoze ki basome so eri abazadde baffe twongere okulaba nti abaana baffe basoma. Waliwo ate abamu abatudde esifo naye nga oliyagala batwala amasomero ga bbeeyi talenti osobola okupromotinga skilling osobola okugenda mu vocational training institute. Abantu amu oli yayimba nti byonoonya ate nze byendeese oyinza okugamba nti kansome muwawa fune degree naye ate ono nakola shortcut nasoma n'okwewerera masters so kyensaba chance yonna ebe ezze tugikozesa eri abaana baffe ne bakadde baffe okulaba nti abantu tebatula kutuuza waka. Okuyimirira mu kifo kino olunaku olwaleero nkubiriza abazadde mwenna abatannaba kuzzaayo baana ku masomero nti okusoma kutandise kugguddwawo olunaku olwaleero n'olwekyo mbakubiriza mwenna abazadde mutwale abaana ku masomero. Ndabye emirundi mingi ng'abazadde omwana agenda n'atandika ng'ebulayo wiiki nga wayiseewo weeks 2 ekitali kirungi wayiseewo weeks 3 banne bye basomye ate yetajja kubisoma n'olwekyo mbakubiriza mikwano kwata koolina konna teeka omwana ku ssomero yogera n'abakulembeze bajja kuwuliriza. Abantu abamu balina obuzibu abaweerera abaana omwana wa munno olw'okuba ali ku seeta high nawe oyagala ogende ku seeta high naye nga topimye ensawo yo n'olwekyo nkukubiriza
twala omwana mu ssomero ly'owulira nti lyosobola kubanga buli muntu alina obusobozi bwe aga amasomero amanene gaabali abanene naye n'abatono nabo balina agaabwe tuteeka abaana mu masomero ag'ebbeeyi gye tusobola tubasasulire omwana wonna waali asobola okusoma obulungi ndabyeko ku baana nga bava ewaffe ekkojja naye nga basomye bulungi nga tali mu masomero gali manene n'olwekyo mbakubiriza omwana muteeke w'osobola nze nnina essomero liyitibwa New Treasure Christian Nursery and Primary School lya bbeeyi ntono kuteesa sigoba mwana kasoyogera nange n'olwekyo nange abaana mubaleete ku New Treasure wali mu Wagonda sente za nseko busala nnyo mikwano mwena abafuddeyo ku lw'abaana kubanga kye kyokka kyosobola okukolera omwana mu bulamu bw'ensi. Okay, Bayo Al Musisi, kansala omulonde omuluka Kasenge ng'agenda kukiika kugombola ennama kitima netendo tubidiza mukama oteeka abalonzi baffe mu Kasenge mukama bye yakozesezza ne batwesiga okubaweereza nga kansala akiika kugombola era nga tugenda kukola nnyo okulaba nga tutuusa obuweereza eri abantu b'e Kasenge okuva kugombolola tugenda tulina nnyo mu sekita z'ebyobulamu eddwaliro tulina limu eriri mu kipangisa erya Health Center 2 tugenda lwana okulaba nga lifuna ekifo ky'enkalakalira ne services zibeerewo ate abasawo n'eddagala ebyenjigiriza amasomero gaffe aga gavumenti ataano ge tulina mu Kasenge tugenda laba okulwana okulaba nga galina omutindo ogutuukanye kubanga tuli ba student ba UPE so tulina okukola ennyo okulaba nga abantu baffe abafuna mpola abagenda mu UPE bafunira ddala obuweereza obutuufu amakubo gaffe ebyenkulaakulana ensente za BDM ezibaddemu akavuyo ennyo tugenda kukwatawo nnyo so okutwaliza wamu nakasenge natusuubiremu birungi byebere ebyo byasobola obituukako nga ndi muteesa mulungi kuki kugombola kubanga kansala toba na budget naye olina okuba kalondoozi ate omuteesa omulungi waggulu kugombola ne bakamaabo ekyo kyennyini kyengenda okukolera ddala nakasenge okuyayaana kwabwe n'okwerekereza n'okusalawo kwabwe kube nga tekwabafudde bwereere oluvannyuma lw'emyaka 5 wamambeera omuweereza omulungi neebaza bonna abatambudde naffe mu kalulu kano abalonzi baffe ab'e Kasenge batuyiriddewo omubiri batwesize batutegedde bulungi n'omutonzi abadde ku ludda lwaffe okulaba nga tutuuka ku bwamuzi buno mwebale nnyo mwebalire ddala tekyali kulala tekyali politics wabula kati buweereza abantu bwe beetaaga ate obutasosola ngenda leeta obuweereza obutasosola mu NRM obutasosola mu DP obutasosola mu NUP kubanga ebitusoomooza bitugattira wamu politics yawedde ngende mu maaso olw'enkulaakulana y'ekitundu kyaffe. Uganda wano lwafasita munange ndi musomesa director wa ssomero litibwa Primary Nursery and Primary School ate ndi editor wa ssomero litibwa Ntengero Covenant Junior School n'olwekyo nyala okubiriza abazadde okuzaayo abaana mu masomero okubatwala okusoma tebeebukako amasomero ge batasobola bafune essomero lyalaba lijja mu nsawo ye omwana asobole okufuna education ennungi oba olabanga gy'omwagadde omutwala tolina ssente amasomero ga gavumenti bwegalira gasomesa bulungi mutwale yasobola okusoma teweekaka ate tutuuza mwana waka kuba Uganda yaffe bwetuuse olwaleero twetaaga bayivu atasomye talina mulimu gwasobola kukola olaba ne bayaaya bagenda ebweru baagala abasomye n'olwekyo njagala okuyiriza abazadde bonna okutwala abaana ku masomero okubasomesa okubaweerera ate n'okufaayo okulambula ku masomero ago okwogera n'abasomesa nti abaana basoma batya basobole okubasaganyiza wamu ensoma y'abaana baffe teweekaka kuba neighbor walina ku kasente oyagala togenda mu competition yakuweerera mwana Today ku ssomero ly'olaba lyasobola okusomerako kase omwana abaako omukisa gwa Katonda ne basomedde mu ssomero nga golabanga eri byolabanga etali ly'amaanyi asobola okuvaamu ensonga nze nasomera mu ssomero tandikira mu ssomero lya Ssubi liri awo Naluwa nga litwa Kaasa Mutima sawa zaalyo lyava n'olyali mu katale Naluwa sawa za leero nze mmeya Ntenjesoga Town Council tandikira mu kasomero ka Ssubi tegeeza naliko omukisa gwa Katonda wabako omwana omuntu abaako omukisa gwa Katonda baba basomedde mu kyalo luddawa Katonda amugyewo n'amuleeta n'olwekyo tebeekaka agenda mu competition akwewola babenga basomesa abaana bwe basobodde okubasomeseza ku masomero ge basobola mu nsawo yaabwe. Mbadde mbawa amagezi nti buli omu atwale omwana we w'alina obusobozi. Njabbe weerako ekyokulabirako nze Mutibwa Dickson Nkajja nasomera Kasenge Primary School mu ssomero lya UPE. Essomero eryo mu 97 lyali teriyina bizimbe twali tusomera wansi wa miti gya miyembe naye mu 97 nafuna first grade. Mu 97 nengende Seta College amasomero ge twasomeramu nga tusomera na wansi wa miti ge gatusiza ku bino bye tuliko. Olwaleero ndi chairman wa Gombola lya Nama. Nali speaker we Gombola lya Nama emyaka 10. Nali kansala ndi musomesa omutendeke asomesa abaana ba secondary nina degree. Ate nga mbadde performinga bulungi. So njagala kusangulamu abazungu bakiyita intellectual enslavement mbwongo bw'abazadde ne bandi wagoni erowoozesa omuntu nti omwana Mutibwa Dickson Nkajja chairman we Gombola gyatwala omwana we nti naawe gy'olina otwala omwana we
omwana mu kusoma ffe ng'abasomesa baatu naye okusoma kyekyo omusomesa kyateeka mu bwongo bw'omwana ne bwabeera kimuteereddemu wansi wa kitooke. So mbasaba abaana baffe tumekinge sure nti basoma tetujerega masomero ate basomera we tulina obusobozi. Okusinga we tunaatwala abaana gye tutalina busobozi ne babeera nga buli ssaawa bali mu makubo babagoba ate naffe ne tubeera ne zi stress ze tutasobola kukontaininga. Mwebale nnyo mwebalire ddala.